Kimutambula bulungi alhamdulillah. Nkusanze wo yagala. Nze sibangako na bizibu. Yesebo. Bizibu nabireka kubanga ne bwogezaako byeteekako tebiggwayo. Yesebo. Kulikayo mu kivulu kya B2C. Nakigendamu naye era saakirwamu nnyo. Watuukayo saawa zaalinga meka? Natuukayo saawa zaalinga 10 mu kitundu. Nakigenda kubeera 12. Mweba alibadi abasooka okuyingira. Nze bwe mba nasasudde ekivulu kyange njagala ndabe okuva kwasooka paka kwasembayo. N'ekyasinga okunnuma nga temuli asooka nga temuli asembayo. Yesebo. So nesisanyuka bulungi nnyo era actually ndowooza kyekimu ku kivulu ekyasinga okubbowa kukyantandika kulaba ndongo. Kubbanga lyemaze ng'olaba endongo. Kubbanga lyemaze nga ndaba endongo kyekivulu ekyasingayo okubbowa. Kyekivulu ekyasinga okubanga kiri disorganized, kyekivulu ekyali kisuubirwamu ebintu bingi ne tutabiraba. Wali ogenzeeko nekyo wanze nalekerawo okwessaamu essuubi. Wali ogenzeeko n'ekintu ng'olina essuubi n'otuukayo ne likuggwako. Kati yenze bye nali nsuubira mu kivulu si bye nalaba. Wali osuubira ki mu kivulu? Nali nsuubira performance ez'enjawulo, nali nsuubira abayimbi baffe bano upcoming bacumi okuba nti nabo bajja ne batuyimbiramu. Nali nsuubirawo kale, nali manyi script egenda kutambula ng'ebivu ebize bitambula. No mixinga ne muteta kuba kibijjigiri, kuba wire mukaabya ku stage, ne batuleetera kuba ayimbi ab'enjawulo be tuludde okulaba. Omwana yandikuttaawo Fred Sebbaale ne bamuleeta naye ekivulu tekyanyumamu yadde n'akamu bwe kati. So nze nga nze omuntu ekivulu tekyanyumira nga bwe nali nkisuubira. Kuba tekyalimu bintu byanjawulo, kyalimu bintu bya bulijjo nti B2C bamuguze Luweero najja n'ayimba nga bwe tubadde tumusuubira. Abantu abasinga bagamba nti bano abayimbi abalala babateekako ate badisorganizinga show nono omusajja oyo. Tetugambye nti buli muntu yenna bamuteekeko, si bwe tugambye. Naye tugambye bamixingengamu bakwate ku bayimbi ab'enjawulo betuludde okulabako babaleete babayinvolvinge mu script ya show babeeremu. Show ebeerenga enyuma kubanga bitusinga omuyimbi tumumanyi era tumaze nabaakabanga nga tubalaba. So kati kyetubadde tusuubira kola kintu kyanjawulo nga bwe walaba Sebatta nti Sebatta ku script ye weewunye wakadongo kamu naye ku script ye ya show olaba nti ne kadongo kamu wa Sebatta gwe twalabe yali ku Serena yalina vibe nga tetwagala naggwe naye no show twabadde tusaba busabi bamala ddi tugende eka twebake. So ate ne tukola shows zino tufuna abantu abali wano abatambuddemu abamanyi ebintu byano nga bwe bitambula. Gwotikoti omuntu nga simanyi ye Bushington anti yabadde agibaze eyo show yonna. Kati gwotikoti omuntu nga Bushington aleeta ebintu bye bya America wano oba ebyebweru nga wano tulinawo abantu nga Dr. T, tulinawo abantu nga Babe Mukiibi, tulinawo abantu nga abasobola okuorganizinga show ng'amanyi ne audience kati kyeyagala kuba kati bintu byakumanya audience eyagala kiki. So si kumala galeeta muntu nti ogenda kola ekintu nekyewunyiza nnyo nti ne production gwe twafunanga bali mu rehearsal ate si gwe twafunye ku show. Production yabadde mufu. Yes, production teyanyumye nga gwe twafuna ku rehearsal abaana bakuba bulungi nnyo buli mutu n'amanya nti nga twabukiripo obugenda obutambula nga bakola rehearsal ng'olya nti ekintu kinyuma naye saawundi yatuuse n'agaana nga bibakuba sibye tusuubira owulira. Anti Bushington oyo aludde akola ku bivulu ebyenjawulo ebyamaanyi yakola ku kya Spice Diana nakolako ku kya Jaruna. So kati nno kankubulireko na kino nze kaabula kata ku kivulu kya Haji na kyakyonoone. Ani yenna oyo Bushington yatuuka ku ssaawa nga enkeera yesho ku ssaawa 3 ez'ekiro najjako buli muyimbi yenna yakola lihaso n'agamba ajagalako nannyini show yekka byeyakoze ku B2C. Naye abamanyi omusinga mwe be muyisaamu amaaso be mutawa mirimu ne bakimunnyonnyola ne bamugamba nti egenda kuba show ng'ebowa tuinvolvingemu abantu abalala. Ate n'ekirala ekyatuyamba nti tusobola kukompeyalinga Haji
ku B2C yaja ine nyimba 17 nga zonna hit songs kati ojja gendo kwate B2C akube nyimba ze bbiri zigweyo kati nalabye remix eno gye bakole ya ekyatutonderwa wagirabye muluvanga ne vocals tezituula mu production gwe bakola nga buli omu ayimba kikye unayimba kye ono bwajja nakkakkana nokwaba ng'oli asituse nga ne furo ya y'oluyimba nekola ki nefa melodies z'oluyimba ne zifa firu z'oluyimba ne zifa lwoyo omusajja simanyi Bushington simanyi lwaki mumwesibyeko so Bushington yabadde ensonga era mu bana abaana okutuuka ofuna obuzibu nti bagenda kuswagolinga okuddamu okuŋŋanya audience efaanana bwetyo nga balanze show blame eri ku Bushington bo ng'abaana bayimbi kye bayimba bakimanyi era bakola bulungi bandikoze bulungi bati beetaagamu nendaba Bushington kye yakoze ki yabadde organized tetwalabye kavuyo ku stage okwo gwe kati wano show etaliimu kavuyo tennatuuka kubaawo wano mu Uganda wano show za wano zonna buli lwowulira nti gundi akoze show abayimbi bangi abasuubira nabo kugenda okuteekawo ebitone byabwe kati singa nabo baba bamma omukisa babitusi singa nabo baba bamma omukisa ne baba nti nno tebabateeka ku stage z'amaanyi kumanyika obeera osizeemu omutima ogw'okuba nti abantu bali selfish beeyagaliza bokka show erina okuba kasavu kanyama nze nsobola okuba nga muli baba bitusi njagalamu oluyimba lumu naye bwondeetera ku bantu bano abalala bafikifa maika simanyi lwaki mulimu abayimbi batasaana kubula ku bivulu gononga nti fikifa maika tomuwadde stage ng'oli ku Africana nonga nti King Saha tomuwadde stage nongamba nti Sebakula tomuwadde stage nawulira mu ne Pastor Bugembe yali baka stage yabaddeyo kati Saara gye tugenda obbasabira mugenda strugglinga Bumbanga nga ne pastor musajja wa Katonda bakaro kasita baake beba balina okugaba vibe ya stage kati kankubulireko kino ekintu bino nze mbikubuulira show eringa love bwe yitirira okubeera serious n'omukazi takuwa bitendo bye wandi musanzeemu Bwejo kyegendereze kasita wangu okwana omukazi nga ali serious nnyo. Newe mugenda mu kaboozi ogenda mu kaboozi ng'omutidde. Oba bwe naamukola kino anaanyiiga. Oba bwe naamukola kino anaanyiiga. Okitegeera? So show erina okuba ng'eri fane mulimu ebintu ebisesa okunyuma. Era nze nkubuulira amazima nze ne bwe mba nkwana nze sikwana mukazi wa Galubindi. Nze sikwana mukazi ali serious. So Bushington show yagifudde serious. Yagifudde serious yadidde ebintu byebweru n'abireeta mu Uganda. Wana bali mu kukyusa engoye wandibadde batuwayo kabako. Webale nnyo najja n'akebera stage. Kalo Kasita n'agirinnya Uncle Chumi. Kati nga Uncle Chumi anaakola ddiro nkyefaanana bwetyo. Anaafuna ddi confidence eziyimira ku stage ezifaanana bwe zityo. Nga muziba mmye. Uncle Chumi ne yatuusa bamuganye n'okutuuka baka stage. Kati ndowooza olaba. Baagala kwetabisa baana ndongo. Baagala kusigala bokka nga be bayimbi. Mufune abantu bawana bamanyi ebintu nga bwe bigenda mu maaso. Babe mu kibi gwe tunulira sho babe mu kibi ze bakubiriza. Zitambula bulungi. Uliriza show ba Dr. T ze babeeramu nga bebazoganizinze. Zitambula ddala bulungi. Abo bazambaali basobola okukola stage arrangement n'etambula bulungi nnyo. Ne muleeta mutya Bushington nti simanyi yazzo okuddukanya. Ajja kiro nga show yankeera n'ebigenda mu maaso tabimanyi. Ng'atandika kubagamba njagala kino njagala kiri oyo yasoose okwogerera ku simu iPhone gundi ayiteero. Mama wayakula ati ayina ayiteero n'atuwogganira. Be bantu tulina okwegobako mu ndongo abo. So nga tumaliriza babitusi bagamba ki? Bitusi mukomewo ku ground. Eyo gye babatadde si wammwe. Muli baana b'e Makindye, muli baana b'e Salama Road, oyo Bushington agenda kumala alinnya ennyonyi ng'ate abonoonedde audience. Amina.